olunaku olwaleero ebigambo by'ogenda okuwulira togenda kuddamu biwulira bulamu bwo. Oyinza okuba wabiwulirako nga tewabiwa matu. Kaakati nno bwe twolekedde mu kaleero Godizi Masse wali ku TikTok, njagala otambuze vidiyo eno. Mukwano gwange ampuliriza, tutandika bwe tuti olwaleero wulira ebigambo bino we tuuse tugenda kufa. Dr. Semogerere yambulira stories nyingi, yanyumiza ku Beni Kiwanuka, nanyumiza ku Milton Obote, of course nanyumiza ne ku General Yoweri Museveni. Yanyumiza ku Dr. Andrew Takome Kayiira, engeri gye yalibwamu olukwe n'engeri gye yatemulwa, mu ngeri yemu gye baatemula Kirumira, engeri yemu gye baatemula Kaweesa, engeri yemu gye baatemula Kigundu, era engeri yemu gye batemudde Bannayuganda balala bangi. Dr. Semogerere yali minisita w'ensonga ez'omunda lwe baatemulira Dr. Kayiira nga 9 omwezi gw'okusatu omwaka gwa 1987. Nze nali muto nnyo ebyo byabeerawo, naye bwe nakula nafuna omukisa okuwulira ddala directly kwoyo eyaliwo ate yali abitegeera. In fact, ekifo n'obuvunaanyizibwa Dr. Semogerere bwe yayina mu kiseera ekyo bwali bumusombozesa okumanya byonna byonna ebyaliwo mu kutemula Kayiira, era yabiŋŋamba era njagala mumanye nti mbimanyi. Era nammwe abali wano abakolera Museveni njagala mumugambe nti mbimanyi. Era mu kiseera ekituufu ensi yonna ejja kumanya ekyo kyemmanyi. Kale mukutu gwa nkyukakyuka, mukutu gwa wansi omuntu anyigirizibwa. Bannayuganda bangi oba oliawo abatamanyi bulungi bigenda mu maaso, era nga n'abalala bangi abamanyi bigenda mu maaso naye nga basasulwa okuuddiisa Bannayuganda baleme okutegeera ekyo ekigenda mu maaso naddala mu nsi yaabwe. Kati olunaku olwaleero waliwo ebigambo ebyogeddwa omukyalo ono, nkakasa bangi mwabiwulidde era mwabitegedde, wabula reaction yange ne munnange ku nsonga eno katusooke tuwulire ebigambo bye bino. Bwe tubivaamu tukwe reaction endowooza yaffe ku bigambo bino, wano wetwolekedde tuteeka okubeera nga tufa. Nyina omusajja gwe nabadde njogerako saagala kumwogera linnya lye muyina feeling mpitirivu. There is a man I was talking about. Kama yeebazibwe. Amen. Naye nzikiriza mu kwereka ekyokulabirako. But permit me to make him as an example. So kati mu Uganda yaddukamu abeera mu America. In Uganda he fled and lives in the US. Omusajja oyo yali wano nga muyimbi. That man was here and a musician. Ng'alina erinnya. He had a great name. Ng'alina emirembe. He had the peace. Ng'alina kakyala ke n'abaana be. He used to live with the wife and the children. Nga Uganda agitabaala buli waayagala. He could go to every corner of Uganda at any time. Simanyi kaamagye kaava akamugamba. I don't know where the whisper came from. Neryo eddala kwoli terimala. Even at the level where is not enough. Kati genda ofuuke member of parliament. Go and become a member of parliament. Awo n'awaalira n'entebe y'ekyaddondo n'agigendamu. And now he ran to become a member of parliament. Bannanga wonabo ne watamumalira. And it was not enough for him. Era akaama ne kamugamba. And the whisper came to him. Ojja kuba bulungi nnyo ate senga ofuuka president. It will be better for you if you become the president. Era n'agenda n'alingiza ne mu ntebe y'obwa president. And he went and contested for Kati presidency. amaka ge ag'ekitiibwa White House yagireka wali e Magere. Now he left the White House in Oba Magere. mulimu bakozi kati basaawawo. I don't know the people that are living there now. Ali mu America yeekukumye. He's in the US hiding for his Sitaani life. akuleetera okuwalirira n'obulamu. The devil makes you to push for your Obalaba life. ye Yesu agamba. Jesus says, Bwe mubanga n'ekyokulya. if you have what to eat, n'ekyokunywa and of what to ebyo drink, bibamalenga. let that be enough for Yesu you. bw'ayogera ekyo When Jesus says takugamba that, bugambi nti ya lumonde weebake. that eat only sweet potato and sleep, Agezaako okugamba he tries to tell can you, you please take it slow. osobola okukitwala mpola Genda mpola. mpola mpola. Go slowly. By'owaalira si bye birimu emirembe. What you want to attain does not Nze have mu the peace bulamu you bwo mwe want. ndi nze emirembe. I'm in your life and I'm peace. Nze kiwummulo kyo. I'm your rest. Temukuba amayinja kuba njogedde ku musajja mwe mbadde mpa I kyakulabirako. was giving an illustration. Sometimes obulwa n'engeri gy'owolerezaamu balokole banno. Sometimes omutwe kukuluma n'ogamba katono ntandikirewo omuwolereza. Otunuulira Dawudi we yali Katonda agenda omuwa obwakabaka. Naye nga tetunatuuka naawo. Kansooke mbabuulire, mumanyi eggwanga lya Isirayiri lyava litya okubeera nga liri blessed? Mubadde mukimanyi nti Jacob omukisa yagubba gwali gwa Esau. Yagubba atya?
Bayibuli egamba tube bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Naye abalokole fe abasinga obwavu, fe abasinga okwemuluguna, fe abasinga empisa embi, fe abasinga okubeera nga tetufaayo tuli nonchalant olw'ebintu ebigenda maaso mu ggwanga. Kati n'otunuulira ono omusumba omulamba ebintu byayogera tebikwatagana, tebiri mu magezi. Njagala omuwa ssole ya Sawulo ne Dawudi. Abaana ba Isirayiri basaba Katonda abawe kabaka yabawa Sawulo. Kuba Katonda yali tanatuusa kiseera kya kuba kabaka. Naye yabakwata n'abawa Sawulo. Yabawa Sawulo ekiseera kya Sawulo nga kiweddeyo Katonda yaordaininga David. Naye temumanyi ngeri ki Sawulo gye yabonyabonyamu David. Yayagala n'omutta David yadduka nako. Naye bino byonna temubibala. Mmwe temukimanya abalokole nti God does not call the qualified, he qualifies the called. Tetubeerawo nga tukola ebintu nga tetubitegeera, tubulira enjiri nga tetugitegeera. Njagala bambuulire Dawudi yali akulembedde byalo byawa, yali akulembedde masaza gawa, yali akulembedde district zawa, era yali akulembedde eggwanga ki nga tanafuka kabaka. Yali mulunzi, yatanga mpologoma, yatanga matubu. Naye yatuuka obwakabaka Katonda ng'akuyise. Era njagala okudda mu statement eno, God does not call the qualified, he qualifies the called. Abalokole twabula dda, twava dda ku mulamwa, twogera bye twagala. Kano tulina omukyala ategeera, n'agenda n'alippira ebintu by'atategeera, n'ayogera ebintu ebitalina na mutwe n'amagulu. Obuzibu bwe buva n'abalokole, abalokole twawummuzibwa, tetulina magezi, twabira ddala ku njiri y'obwa Katonda, tubuulira ebintu bitakwatagana. Kati mmwe, Katonda abalaze nti president yani. Oba mwagala nti omuntu ajje afuge mpaka bwalifa atuwene mutabani we. Bagambye nti obwa president bwa kabaka. Katonda tiyalaba nti ensi eno yeetaaga kuba republic not a monarchy. Tetulina bwa kabaka. Kati nga muwozi byakola temubyogerako. Musa Kyagulanyi mumuwogerera. Ani yabagamba oba walaba ng'avudde ku mulembe, avudde ku MP, agenze kuba president, gwe kikulumirawa. Obuloza Katonda agenda kukwata president amuleeta amugye mugula musule ku kiwe bada. Abalokole tulina ekikyamu era tweddeko n'ebigambo bye twogera. Tulina okubeera abagezi n'ebigambo bye tufulumya mu ggwanga. Mukama akusaasire mukazi gw'omulokole. Simanyi na kyaki gy'osumba naye ndowooza endiga ozibuza. Kuba Katonda tayita oyo ayina buli kimu eyeetegese akola ki. Katonda ayita oyo eyayitibwa okukola ekyo kyakola. So abalokole mubeeremu amagezi, mulekere n'okutulaatula mu bukyaki buno obutalina kuyitibwa. Kuba bugenda babuza temumanyi kati ye agamba mukulembeze atuwadde ani. Katonda amugambye atuwaani. Saagala nnyo kuwalampa madiini kubanga olwaleero ekigambo ddiini zonna eddiini mulimu abantu abo abaasalawo okutunda emyoyo gyabwe, okuwaayo ensi yaabwe, okukkiriza ebitulugunyiza abatulugunya bannayuganda, abanyigiriza bannayuganda, abazza ensi emabega okubeera nga beeyongera okubeera nga bakulembera eggwanga erya Uganda. Kakati mukwano gwange ampuliriza, nze Eke Master Kwandula Bigambo Pro Max mabega wa muzindaalo, mwenna abali ku mukutu mbaanirizaako nnyo era nkusaba osubscribinge mukutu gwaffe gwa nkyukakyuka mukutu gwa Eke TV Media Uganda. Gwe wenna abadde aweddemu amaanyi nga waggwamu essuubi, toggwamu ssuubi kubanga olwaleero si lwe lwenkya. Kati wuliriza, bino byonna nga weebiri nga bw'olidde omukyalo oyo, nga bw'olidde Mwami Kyagulanyi mu ntandikwa. Kati njagala nkubulire olunaku olwaleero njagala tutunulire ku basajja abali mu gavumenti eno eya Mwami Museveni. Abantu 10 lisiti yamaze dda okubeera nga efuluma. Ampuliriza, abo abayoola omusimbi gwo gwali eyakaaba ali atamanyi kigenda mu maaso. Abantu 10 mu gavumenti eno abasinga okuyola essente empitirivu buli mwezi. Wabula ebiro byonna nga weebiri era ng'ogenda bitegeera nga bigenda mu maaso. Amawulire agali e Bulange ampuliriza gano geewuunyisa ensi. Kakati mu kaleero tulinamu ne Fred Kajubirumbuye mu ggwanga gy'awangalira erya ttake. Byandibange bigambo birungi si birungi. Jjukira gye buvuddeko ajje n'Omuhoozi Kainerugaba yava n'ategeeza ensi eno mbu yasazaamu kontrakiti ey'abasajja abatake abali bagenda okuzimba Uganda Rail Line okuva mu kibuga Kampala mpaka ku booda ey'e Kenya. Era ng'ono alumiriza mbu ekyabasazisaamu kontrakiti eno mukwano gwange lwakubanga gavumenti y'eggwanga erya ttake yagaanira omusajja amanyikiddwa nga Fred Kajubirumbuye mbu okumusalendalinga munda mu ggwanga erya Uganda. Wabula waliwo amawulire ge tufunye ensonda nga ziraga bino byonna bifuwe fuffululu. Waliwo amawulire ag'omunda agavirako kontrakiti eno okubeera nga esazibwamu n'eggaali eyo egaana okubeera nga ezimbibwa Uganda Rail Line egaana okubeera nga ezimbibwa oba oliawo abasajja bano abattake. Kaakati nekigenda maaso ampuliriza munda mu ggwanga lya Uganda kyotanategeera kifumba mutuku. Kale video soko gintereko ekigalo ng'enkola yaffe bweri muganda nkakeeto tusooke tusumulule ebigambo mambe suti zirandi nkwagala nnyo era byonna ebigenda mu maaso tugoberera wabula Mukama Katonda yasinga okubeera nga ategera ensonga eno. Kati Nikolai e Dubai tambuza akatambi kano si nnyo okubeera
kubeera nga nsaba okutambuza akatambi kano wabula mukwano gwange Godiz Mase wali ku TikTok nawe tambuza emboozi eno. Godiz Mase wali ku TikTok nkutumiddeko nnyo. Kati emboozi eno njaga tusumule ebigambo bannansi nga mukyakaaba nga mukyalaajana nga mukyawoza emisolo mingi nga mukyawoza kino na kiri. Kaakati nno njagala osooka owulize ku bantu 10 bokka wabule 10 abo bokka oweewuunya teweewuunya ng'obadde tobamanyi bonna nga tolina kulinnya na limu ly'omanyi abasinga okusasula gavumenti mu Uganda. Be bannayuganda basinga okuba nti basasulwa akadde kano. Njagadde obawulire 10 nkuleetedde 10 kanve ku 10 nga nzira wansi. Bannayuganda 10 okusinzira ku public service bano be bannayuganda 10 basinga okusasulwa ssente mu kifo ekye10. Eno list eri official bannange si lugambo not allegation yafulumiziddwa. Mu kifo ekye10 bannayuganda 10 abasinga okusasulwa mulimu Deputy Chief Justice buli mwezi atwala omusaala gwa $2.5 kitegeeza nti ono omwaka asobola okuŋŋaanya obukadde 300,000. Deputy Chief Justice mu kifo namba 10. Mu kifo namba 9 mu bakungu ba gavumenti abasinga okusasulwa ye Chief Justice Saabalamuzi atwala $2,650,000 buli mwezi. Oyo salale yekka. Kati bwogenda maaso n'okuba nti ozigattagatta omwaka Chief Justice Uganda emusasula obukadde 318. Owulidde? Mu kifo namba 8 mu bannayuganda abakozi ba gavumenti basinga okusasulibwa pilot ow'omukulembeze w'eggwanga Pilot Presidential Aviation afuna $2,769,000. Si lead pilot wabula pilot buli mwaka aba atutte obukadde 332. Bano babeera n'obukugu okuvuga ennyonyi y'omukulembeze w'eggwanga taba wa bulijjo. Y'omu ku bakozi ba gavumenti abasinga okusasulibwa pilot. Kakati Captain Presidential Aviation ali ku ddaala ya captain era mubavuga ennyonyi z'omukulembeze w'eggwanga akwata kifo namba 7 afuna $2,28,552 buli mwezi. Buli mwaka nabo obukadde 382. Oyo ali ku ddaala ya captain avuga mukulembeze wa ggwanga. Then ne tubeera ne Chief Engineer akaneke ennyonyi ya President Museveni. Chief Engineer afuna $2,937 okusinza ku nsengeka y'emisaala 2026-2027 financial year. Batugambye nti Chief Engineer millioni za 29 mu obukadde $37 buli mwezi. Omwaka yetwala obukadde 1,352 ewaka. Musaala gwokka nga tekuli allowance. Kati Chief Pilot omukulu Chief Pilot afuna obukadde 3,25 Chief Pilot ow'omukulembeze w'eggwanga akulembera ba pilot bonna abavuga General Museveni ali ku $3,25,000 buli mwezi. Omwaka obukadde 363 pilot. Kati mu kifo namba 4 ye IGG Inspector General of Government yalondoola ssente gavumenti zeekola ki? Yalondoola ssente za gavumenti bamuwa $302. Supervising investigations and supporting the enforcement of accountability laws IGG $302 zibamuwa. Kati Executive Director Presidential Aviation akulira ebyentambula y'omukulembeze w'eggwanga si pilot wabula akulira Executive ED Presidential Aviation afuna $302,000 kitegeeza nti omwaka atwala obukadde 385 ewaka ye namba 3. Omukozi wa gavumenti akwata ekyokubiri mu kufuna ssente nnyingi ye Auditor General $360,000 buli mwezi. $360,000 buli mwezi. Ono ye Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti bamuwa $360,000 omwaka n'atwala $433. Asinga yono ye Inspector General of Government IGG Inspector General of Government atwala obukadde 37 ewaka.
tegedde obukadde 37 ewaka zagenda maaso n'okoleka nti atwala ozitegedde obukadde 37 deputy inspector general atwala 32 deputy oli abadde deputy gwensoso okugamba mu kifo ekyokuna atwala 32 kati ayigigi yennyini azirondoola ye mukozi wa gavumenti asinga okusasulwa ssente nnyingi ayigigi ali ku millioni 37 buli mwezi ye Munnayuganda okusinza ku nsengeke y'emisaala ejja 2026-2027 tugenza okutuuka wano nga beebo abasinga okufuna ssente. Inspector General of Government ayigigi mu kaseera kano yasinga okufuna ssente nnyingi obukadde 37 buli mwezi. Omwaka gugenda okuggwako nga ayigigi tumusasudde millioni 4.4. Mukulu Mayiga kyobadde oyagala okukola mu nzikiza nkijjo nkikubye ku mmeeza kati gwomanyi ne Mukama Museveni gwomanyi nze bitebinkwatako era ensi njagala ekitegeere nti kasajja gw'oli kankwe era abatakumanyi bafiiridde mu ngalo zo nga balowooza boogera n'omuntu ategeera kumbe enkwezenge. Kati Mr. President wonna woli kimanye nti bannaddiini enkwezenge Ssaalonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yayingidde mu kintu kino Kalanda Stanley nga asevinga Mpuuga yensonga lwaki Mpuuga tebannamukwata ye nga alina mission ey'okujjako Museveni okukola ki okukonvinsinga abasibe famire zaabwe naye nga ku luno mujabagambye nti ebintu byonna byontuma making sure nti ebintu bino bituukiriza ngenda kukonvinsinga abasibe bakkirize emisango nti beetaba mu lutalo lw'okujjako gavumenti okukyankalanya Buganda n'okukyankalanya buli kimu naye obasonyiye ogenda bawa ssente amataka n'amayumba bane emmotoka bakkirize ninga wirimu biki wirimu buntu era bano teweewuunyanga bakomredi abamu kubanga eri bakomredi abamu abadde bakkiriza naye nga komredi Waiso Mufumbira ate amaladdamu n'abakonvinsinga mu kkomera ne bakyusa endowooza yaabwe ekyakikoledde ebbanga kyovula ne bwebadde mu kkooti yakyankalanye nnyo ng'avumirira abalamuzi ne gavumenti okutyoboola eddembe lyabwe ery'obusibe nga tebasobola kuba bujulizi nga basira bwereere. Kino kyaleetedde bambega ba gavumenti bali mu kkomera okutegeeza Museveni ne ttiimu ye nti ekizibu kye tulina mu ddiiru eno bakiyita Waiso Mufumbiro. Tusumulula n'addamu n'asiba ne tutega n'addamu n'ategulula. Kati abaana badde bali convinced Waiso Mufumbira bagambe wano twajja ffenna era tugenda kufa ffenna tetusobola kulya mu struggle kwe. Mukimanyi nti baba bateekako temubikkiriza era temubikolangako. Abaana ne badda engulu. Kati ne bategeeza Museveni nti ekizibu ky'abasibe bannopo bali mu kkomera bakiyita Waiso Mufumbira. Ne baleeta suggestions ezi 3 zeziriwa. Suggestion esooka ya silent elimination eya Waiso Mufumbira mu kkomera mwennyini mwagiwuliddeko dda. Solution ya Waiso Mufumbira esooka ya silent elimination ng'ali mu kkomera. Eyokubiri yakumukyusa kumujja mu kkomera lyalimu bamutwale mu kkomera eddala. Bagiyita forceful transfer. Esembayo ng'ebalemeredde yakutayye ng'omuntu bali abala basigaleyo. Mukuba bo basobola bakonvinsingira eri dani y'okubanga mwali the solution ezi 3. Kyovula nti ba comrade information yafulumira bagifulumya nti Waiso Mufumbira bagala muttira mu kkomera lwaki. Ekinyusi kye kino kyakugamba essaawa zino. Saasaanya video. Tambuza video, watatambuza video gono omanya. Tubawa information ya bwerere tusobola okubanga nina okutambuza okusaasanya okulikodinga video nakyo nekikulema. Kuba kati nze musawo zitali ntuufu olw'ensonga nti nze bwenfuna information mbanda yagala njikuwa. Kati ye ensonga lwaki baagala kutta Waiso Mufumbira kubanga afuuse stumbling block mu bintu Museveni bye yazze n'ayogerako. Ogamba Matembe bamuwamba toolaba bannaddiini bakolako fujjo ne TV ezikola amazima NTV bazikala. Matembe gwoyogerako mu maaso gaabwe yaani yali minister. Anti yali minister waabwe naye yaani bo. They don't respect any rights.
ekizibu ekiriwo wano nti mwe mulowooza tuli mu mbeera ya bulijjo mpulira abamu bagamba rule of law. Where is the rule of law? Nga ne constitution eri suspended. Kasita omukulu constitution yonna agikuutiza tetukyalaba mu kinyusi kiri mu constitution. If someone can suspend the constitution indirectly, what about arresting senior citizens? Is it new? Bw'okiraba ekyo kyanjawulo nnyo nti Matembe bamukutte ng'olaba abaana abato be mbayita ba minors babakwata ewa Honorable Muwanga Kivumbi mu biseera by'akalulu minors nga basoma. They have hardly reached 18 years. Tebanaweza myaka 18. Nene babatwala ne babateeka mu komera nenga bamanyi toza trumped up charges babateekako ng'oyogerako no senior citizen yali nabo bakuuliriza omuntu atasobola kuuliriza ba minor n'omugamba nti bano abaana obattira future ng'oli mu kawungeezi bo bali mu makya gaabwe. Can they get bail? Oba muwulira mubaagala nnyo ne mubawa bail olw'okuba basoma ndi minors ne basoma nga bwe mba mubeetaaga they can pick them ne batwala mu kooti zammwe. Kati gwoyogera ku ekitiibwa Matembe abo bonna weebali tewali wano omuntu atagenda kutyoboolebwa. Because the direction you chose was a direction of compromise. Abalivuddengayo okwogera bonna babakuseeguze. Museveni mwe n'abategeera. And he knows your weaknesses. Okuba kafaananyi singa kyegwa nyesigala wano. Nze omu kubeebaza pulezidenti wange Kyagulanyi ne wakubadde ali bweru w'amawanga. I still confess Kyagulanyi is my president. Nze omu kubamwebaza era nayogeranga nnyo naye nensalawo obutaddamu kwogera naye ebbanga nga olw'okulaba nti no baalinga bamuyigga nga bayinza okugamba oba batrakinze ku simu ki okulaba gwayogera naye ne bamanya naye njagala kwebaza nnyo Your Excellency Kyagulanyi olw'okwolesebwa kuwalaba n'odduka wano gwe baali badde baakutta dda bulungi nnyo kubanga ebirooto bya Kyagulanyi byatuula mu monarchy yaabwe gye badde bazimba ne empire. They feel that they are not safe. Okubiludinga omukulembeze okutuuka ku level ya Kyagulanyi it takes years. Yes. Kati gwe singa baali bamaze okutemula there wouldn't be any hope. Kubanga bano bannaffe abalala betubadde nabo wano balindirira bukunkumuka n'abakyala ne walagi ne baba ne bakyamuka and they have lost it all. So you remember ebiruubirwa bya Museveni zimba bwakabaka bwe wano. Azimba obwakabaka bwe wano. Kakati bw'aba omuntu azimba obwakabaka bwe wano n'ojja obulinnyamu aba alina okukolako era wakola ekimu. Omanyize nabagamba Kyagulanyi zino ti gye Kyagulanyi yusi nga mmwe gwe mulaba Kyagulanyi musambwa oli yasebo Kyagulanyi musambwa Wine musambwa Bobi Wine musambwa mwababadde batakimanya abalowooza mbu Bobi Wine muntu Bobi Wine musambwa Bobi Wine oba His Excellency Kyagulanyi Sentamu is not a human being, is a spirit. Ye alengera wala namantu waliwo ebintu byakoze abamu ne twebaka ne twebuuza nti omusajja ono ekintu kino yakikoze atya. Naffe tukitegedde luvannyuma nti Bobi Wine musambwa si muntu wa bulijjo era bwali asobola okudduka ku basajja bano ku lugujjukujju n'oluyayeyaye lwabwe ne bayinfoma kuba abamu twategeera abamu babajjawo. There are some people who never see the sun again because of the escape of Bobi Wine. Babuuza yayiseewa ku magezi ge tulina kuba bo bagamba bateeka bambega buli kasoda simanyi buli ki mu mawooteri ffe twalyanga mu wooteri naye kati tutya buli woolaba nze n'ogamba ndowooza ogundi bw'olaba bamuleesa yiye twabanga n'obulamu bwaffe obuli free naye kati buli kimu okitya kati buli muntu abuuza Bobi Wine ebintu bino byakola ebiri extraordinary akola atya bo bano balwaidingira ku kyakutiisatiisa nakola fujjo era kyova olaba ffe twagala okwebaza Kyagulanyi Sentamu okwolesebwa kw'olina n'ofuluma ebweru. Bano baali badde bakuse, they tried several times ojjukira ekyali Arua nga bapanze
Bobi Wine yakubye emmotoka ya mwami Museveni mbuna n'agikuba ejjinja ne bateekateekawo obulabi bwamu bwabwe ebyekiferefere ebyo bye bazze babazanyira ku bwongo fomeneyazi ne bataka abantu bamu n'abulala n'apangapanga mu babadde baleese kigguleda ne bakitega mu kkubo mu Museveni konvoyi we weeyitayo mu kigisene ka Uganda azajalo bazanyire bwe tubalengera kakati Bobi Wine ne bamutwala mbu abadde ne mundu Arua tekoleka nze gamba bya mundu kubanga obeera ne mundu bane bakukyanga n'ekisosongole ky'essasi bakuteekako treason kulya mu nsirukwe ne bakebeera omusajja ne bayita omusajja omulugwala sukati yafa ne wawote ne bamugamba gamba nti Bobi Wine yaleese wano munaganze ni musajja mulugwala nze sirimba sina tebannaleeta wano mundu ate bwajja tumwaza ne bawamba emmotoka za Bobi Wine zonna zonna ne bazitwaleyo ne bazirya ne bayisoke ne bawamba bizinensi ze gw'obadde okimanyi nti because of the stand the principles of Kyagulanyi abayimbi bawerebwako mu Uganda wange yeberere mukulu Fred Lumbuye yenna alabye katambi kano akakuweereze ssebo era okawulirize junta ligimu erikozesa linnya lyo nga excuse mu butakkaanya bwe bayina wakati wa Take era balaba okugamba omunayuganda ono wawansi nti okusazaamu a $3.2 billion contract eya kampuni ya Takiyapi okuzimba rail line okuva e Kampala paka ku boda ya Kenya lwakuba nti Taki yagaanyo tuwalumbu yenedda sebo tobiri namu naye bakwekwasa bwekwasa nze Lukwago Swali obutakkaanya bwavaawo waliwo kye tuyita takishi military diplomacy mu Africa genda e Libya Taki kyekolayo genda Ethiopia Taki kyeyakolayo drones ezo ziyateekayo abatigale n'abakinga balwana okay genda Nigeria nibano benyini ba Museveni bagulako ku drones ze Taki kakati obuzibu bwe bwajjidde sebo mukulu Lumbuye buli Somalia ne Congo waliyo kampuni y'abataki ekola drone eri Congo eri kusomesa amagye ga Congo mu Kisangani drone bazoperatinga batya bazikanika batya bafata batyo omuduuyi nga bakozesa drone olutalo kati lwavudde ku kukozesa emmundu okay kati obuzibu bwe bwasingidde okuva Museveni abadde afuna akawogo okuva mu bafalaasi Congo America yagala mugobayo era abadde akulietinga buffer zone between the French oil major Total Energies eri okusima amafuta along the Albertalian Rift nga Museveni azannyo obwasikali ateekayo UPDF ngachi militia eteekawo buffer zone oluwatwa wakati wa different warring groups zireme ku attacking French oil major just like that French oil major Total Energies was attacked in Cape Delgado Mozambique era yo bateekayo amagye ga Rwanda Bufaransa ne lobbyinga sente okuva mu European Union Security Fund. Now Museveni abadenga asasulwa huge chunks of money by United States of America, United Kingdom, European Union ne UN okutwala amagye e Somalia basookera mu AMISOM. Diro yasooka okukolebwa omukyala bamuyita Rosa Weitaka kubanga gundi Adam Wudu ne yali American ambassador to Uganda way back in 2005 okay baleetera Museveni diro nti awumulobwa president bamulobingira omulimu nga UN chief negotiator Museveni n'abigaana bamusanga eyo wuwe n'abigaana n'akubira
gundi Rosa Waitaka n'amugamba kiki ekitakoze kiki ekitakoze bano abasajja okuŋŋamba nti nzire ebbali. Rosa Waitaka Biden muto wa Museveni Salim Saleh bali bamutaddeko Trevor and Ambassador Koroka erinnya mujja kulinzijukiza. Okay, yali atadde travel ban ku Salim Saleh olw'enguzi n'okutambuza enjaga ne mukyala we Jovia Saleh. Okay, ezo travel ban Rosa Waitaka n'azijjawo n'alobingira Museveni diiru mu 2007 ey'okutwala amagye e Somalia. Kubanga mugende mulabe filimu gye bayita Black Hawk Down, Farai Didi we bakuba bamalini ne babayisa ku street yawe za Mogadishu nga babakalabulira emirambo. Kyatiisa nnyo America nerekerawo okulumba directly kati ne bafuna ejje bali baliyita AMISOM. N'ensi za Africa, Burundi, Rwanda, Zani nga zicontributing amagye. Kati ne Museveni kwe ya contributingira. Naye by that deal buli mujasi eyafiirangayo bali balina omuliyiranga $5,000. Abaana aba UPDF abafiiriddeyo bafamily member baabwe tebalaba ku ssente ezo. Era waliwo UN reports ezimu, BBC, ate waliwo bajeno bakomanda ba UPDF abamu ababadde bebagira bebatutte mu kooti maasi awo mbunga babba emmere ate babba ebikozesebwa amafuta ate nga bagaguza aba Shabab. UPDF, Human Rights Watch ne reports nyingi nga babakyuzi bazadde mbaana awo abamu nga bakwata obwana obuwala Obusomalia nga babugamba okubawa emmere tumale okukola omukwano nabo nga babuforcinga. Ezo zonna reports zibaddewo. Then obuzibu bwe bwajjira ebyo n'olaba nti abajasi 108 babatidde mu Janale incident. Museveni ebintu ebyo ebimu yabadde nga abibeera emabega ng'ayagala mbu UN kuba waatuuka eri baali mitinga UPDF weeyina obba n'ebyokulwanisa byeyina okukozesa. Kati Museveni nga we mumumanyize Rebo Gorilla ng'ateeka asettinga abaana mu ambushi ng'amala agamba UN ate mwatugaana ebyokulwanisa simanyi n'ennyonyi zaffe mwino zituliyirira. Era mwawulirako Muhoozi ng'abagamba mutuliyirire ennyonyi zaffe temuzituliyiriranga helicopter. Kati byebyo ebizibu bye babaddengamu nga bakola effujjo ku bantu nga babagambako tujja kujja amagye gaffe Somalia, tujja kujja amagye gaffe Somalia. Kati baali baagala ku taking over omwalo ogumu. Okay, omwalo ogwo baguyita bati ekibimbi erabidde nammwe. Kati bajeno bagundi so bakondakitingirako data businesses ng'okutunda ebikajjo n'amanda. Omwalo ogwo bajeno b'e Kenya bebakkiriza. Kati ye Museveni amajege ne bagali meetinga within Mogadishu. Port Kisimayo, is it Kisimayo? Kisimayo Port. Bajeno ba Kenya kati bebe operatingirawo. Fact America Museveni waleeta olugezigezi e Somalia ne bakkiriza ne Kenya eteeka amagyewa e Somalia. Now Turkey yazze Somalia era president we Somalia yagambye Museveni UPDF ebadde nnungi nnyo naye yesaawa bave Somalia nga military helicopters za Turkey ku military parade ne ba politician kati saawa zino e Turkey manye Somalia they are complaining about Turkey's influence and control of the Somalian state. Kati bano ba Muhoozi contracts zaabwe zonna ze babadde nazo ez'okuzannya masinalero bazisazizaamu. Turkish military diplomacy amagye polisi kati Turkey yegitendeka e Somalia. Museveni takyayina mulimu. Okay, line of Mogadishu mubijjukira. Muhoozi abatakyayina mulimu. We baalabye nga abalemese Congo drone ne wano e Somalia abalemesezza kati beekweka mu kintu kya Fred Lumbuye mbuye ensonga lwaki Muhoozi yasazizaamu contract ya company ya Turkey lwaki agamba mbu abataki ngenda bagoba ba illegal immigrants nedda kirimu ensonga za Somalia.
kubanga era wotunulira Israeli is at loggerheads with Turkey. Kati yo Israeli ogimanyi yamanyi erimu n'omukono gwa America. America teyayagadde mu Turkey kubeera na full control na influence mu Somalia. Kati nakwata Somaliland nagiwa mu Israeli. Ewabeera mu Israeli oyabeera mu America. Era Erdogan bali gugulana naki na Netanyahu amulangira okutta abantu eri mu Iran nawo ba Hamas the Palestinian. Era asiba amuvumirira. Era beweereza ebigambo one time bagiza n'okwekuba abakundi. Kuba Netanyahu yamugambye Ottoman Empire yagwadda 400 years ago totusumbuwa. Ate kati abajjukiza kubanga abaju be bayambako omungereza okukuba the Ottoman Empire. So obuzibu si bwalumbuye. Obuzibu Turkey yaleetedde Museveni okugobwa Somalia gyabadde akola ekituba nga mercenary role. Nze Lukwago Swali, your number 1 geopolitical analyst. Thank you so much. Yes, nyaga twali musaguno okwebaza mumwe n'abawuliriza omulanga gwaffe gwe twabakubira nga tubasaba okuvaayo tusondere family z'Abaganda baffe abasibe akasente akasolo bayambako mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Baganda baffe abasibe abo Museveni byavuddeyo n'alayira n'akomba ku paasi n'agamba nti si waakuba wa bbeiro mbwatya singa banaaba wa bbeiro mubajja kutta abajulizi be bategese okubawaako obujulizi ku misango gy'abavunaana mbu baagizza. Ombwoba bajja kutiisatiisa abajulizi abajjo bategese okubawaako ki obujulizi ku misango gy'abavunaana nti baagizza. Wabula nga mu Baganda bafaawo mulimu abamaze emyaka 6 mu makomera nga tetulabangako babawaako obujulizi bonna mu kkooti. Mulimu abamaze emyaka 4, myaka 3, myaka 2 mwaka nga tetulabangako bazze mu kkooti kubawaako obujulizi ku misango Museveni gy'abavunaana nti baagizza. Oba okitegeera. So tubeebaza okuba nti twasobodde okusonda sente ezo nga tuyitira ku mukutu gwa UAE chapter ogwa TikTok ne tusonda 1,12,900,000 era ngezo sente zasondeddwa ba comrades abenjawulo abakozesa ebibanja bya TikTok okwetooloola amawanga ne chapters ezenjawulo. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Lisiti awo wansi gyolaba bwe bukakafu oba bwe bujulizi obukakasa gyakasente nga twakasonze konna kamaze dde okutuuka mu office eya National Unity Platform nga yeyo lisiti gye mulabako n'amaaso gammwe. Era nkakasa n'abalala mwalabyeko General Secretary waffe jjo ng'ali mu vidi agenda alambula abaana ab'enjawulo mu masomero ag'enjawulo abaana b'Abaganda baffe abasibe. Mwebale nnyo bannange mwebalire ddala. Mbasaba obutaggwaamu maanyi kubanga Abaganda baffe bali olwaleero enkya naffe wetulaga omusango gwa bavunaana gwa kwagala nsi yaabwe nga naffe wetujagala gwa kulwanirira nsi yaffe nga naffe wetugirwanirira nti oli bakusoose busoose mukwata naye saawa era basobola okukola ki okukwata ne bakuteeka oyo gyali. Kati nga mwalabye embeera gye tuyitamu okulabirira n'okuyimiza family z'Abaganda baffe abafunye obuzibu ng'abasibe w'osangira eyeeyita comrade ng'akola statement ezitayawukana na z'abawagizi ba NRM nga NUP abakulembeze baffe balwa n'okukola ekisoboka kyonna okuba nti baddizibwa mu iPod babeere nga bafuna ssente. Constitution y'eggwanga zeewa ekibiina eky'ebyobufuzi ekiri registered nga NUP ekirina n'ababaka mu paalamenti. Nosanga olinga akoze statement egamba mu NUP erudde ddaaki nekkiriza okulya ssente za Museveni. How stupid are you? Ani agamba nti iPod kampuni ya Museveni ndi yasasula abagibeeramu. Ssente za Museveni eziriwa. Ssente ziri mu iPod. Constitution y'eggwanga Uganda yeziwa NUP. Museveni abaatulyazaamanya bulyazaamanya okuzibba n'atazituwa abaatulyazaamanya. Zaffe tuteekeddwa zitufuna si yazituwa. Constitution y'eggwanga yezituwa. Enkya ne bwavaako n'omulala yenna addako ezo ssente zijja kuba zifunibwa kubanga ziri mu Constitution y'eggwanga. Kati n'osanga eyeeyita comrade ng'akola message ezitayawukana z'abaana abatamiivu ng'agamba mu NUP erudde ddaaki nekkiriza okulya ssente za Museveni. Mwe mulaba embeera ekibiina kyaffe gye kirimu okuba nti tewali ssente. Museveni akola buli ekisoboka kyonna okulaba nti ayavuwaza NUP eveewo
olw'obutaba na sente zisobola giyimirizaawo. Kati ffe tukwata sente zaffe mu nsawo zaffe okutambuza emirimu egimu egy'ekibiina, naye ng'akola statement eyo ne bwe muba musondayo talisondera abaana babasibe nga tasobola kuvamu wadde emitwalo 5 nga naye akyali mu levo yaabo abasaba obuyambi, abasaba obbalabirira nga sina mulema, si mulwadde, si musibe, naye nga tasobola wadde okweyimirizaawo ye ne famire ye. Naye ayagala ekibiina mu pulezidenti waffe ne Joel Ssenyonyi ne General Secretary mubo bayimirizeewo ekibiina kiramba okuva mu nsawo zaabwe, nga bw'omubuuza bo bakola bizinesi mw'osuubira mwebagenda okufuna sente zinatambuza NUP ezinayimirizawo NUP nga takuwa ansa okujjako okwasaamirira obwasaamirizi ng'akola statement ez'ekisiru ez'ekijinga ez'ekitamiivu. Mulekerawo tusiriwalirako, mulekerawo twesiriwalizaako, musaleewo wawe muli abatuufu tubategeere okusinga otwerimbika mu muli ba NUP ng'ate pulogulaamu z'ekibiina buli we zijja mwe muvayo ne muzikuba muli bantu kika kimmwe. Gasiya.